ya TikToker eyataninga a musician byeyongedde okulanda era nga bwino omukambwe azuuse buli kimu ky'obadde weetaaga okuba ng'omanya byonna byonna bivuddeyo mu butereevu. Bingi nnyo ebizuuliddwa era munnange bagamba nti obudde obusinga tupretendinga ate mbu waliwo difference ey'okuactinga ne real life. Mbaniriza mwena abali ku NCK TV mwebale kubanga mugyekuumiddeko, mwebale kutambula naffe. Gigenda gitya? Lunaku lutambula lutya? Kale no tusuubira nti buli kimu kitambula bulungi ate nga nammwe bwe mutyo muli bulungi. Lunaku luli Lwakusatu, ennaku z'omwezi ziri 22 mwezi gwa Kutaano mwaka 2024. Amawulire ga Daily UG gatandika okuba nga gasatulatinga wiiki ewedde ne gatambula nti kyemubadde temumanyi nti baayawukana ne mukyala we. Abamu gwe batugamba nti muzungu, abamu bagamba nti mu America, abamu bagamba nti mu Filipino. Mbu ku ebyo ebibiri kuliko ekimu. Kigambibwa nti mwana muwala ono ffenna tukimanyi Queen Laila basisinkana ku TikTok era ne bagwa omukwano gw'ekimmemmete okukakkana nga mwana muwala alinnya ennyonyi aze mu Uganda asisinkane omwami we oba oyo omwagalwa bwe. Munnange bwe yatuuka mu Uganda nga bw'omanyi nti omukulu Daily UG naye ng'amannya ge amatuufu ye Lukman Kaweesa, mwami musiraamu. Tuyatuuka mu Uganda wano ekintu ne bakisiiringa ne basalawo babeere wamu. Naye omwana muwala yavuddeyo, Queen Leila yavuddeyo n'aba ng'agamba nti nti we yatuuka wano mu Uganda Daily UG yakyukira ddala, nti si y'oli gwe walabanga ku TikTok nga yeewombeese, nti si y'oli gw'olaba ng'ayambadde bulungi ng'omusiraamu. Infact yayogedde ebigambo bingi nti n'Obuyisiraamu yandiba ng'abwerimbikamu nti kubanga tasaala kuggyako mbu ye abwerimbikamu okubanga oboolyawo ajja ku bantu ssente. Omwana muwala ono agamba nti bwe yatuuka mu Uganda Daily UG n'afuuka muntu mulala ng'amukuba, amutulugunya, kwegamba ng'amumistreatinga, mbu n'obusente obubwe nga bumuggyako, mbu ng'atuuka n'amusibira ebweru ne toyireti n'agisibawo. Bintu bingi nti yamutulugunya n'atuuka okuba nga afuna ne miscarriage. Mukyala ono agamba nti Daily UG nga we mulaba si kyali, nti muntu mulala nnyo nnyo nnyo, era n'agamba mbu apretendinga mbu nga we mulaba kwesirisa si bw'atyo bw'ali, nti muntu muzibu, mbu alina omutima ogw'ekituuju, mbu alina omutima, buli mutima omubi mbu guli ku ye, era yakaabye amaziga n'agamba talikyeddira nti ye bye yali alowooza byali birala nnyo ate bye yasanga birala. Kwegamba bya ordering online ate si bye baaleeta, yaderivalingamu birala nnyo. Mikwano gya ku TikTok bino, mukwano gwa kwefuna ku live tebiba byangu. So amawulire agaliwo galaga nti omwana muwala ono Queen Laila alina omwana era omwana ono mbu yamufuna mu past relationship ye gye yalimu, mwana wa buwala. Naye mbu era oyo omwami yamuzaalamu omwana oyo mbu naye yamumistreatinga nnyo 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 nnyo, the relationship yali abusive nnyo. Mwana n'akita
ndowooza n'agamba nti kantwayingeko international love. Tomanya gy'ongenda okufunirayo emirembe. Naate weyatuuka naye ebintu ne biba upside down. Naye nalabye abantu nga bakola analysis ya relationship eno nga bagamba nti oba oli adeire UG yali abaze nti mwana muwala ono alinako akasente. Ndowooza ng'alowooza omuwala ono alina ssente wanaatuuka wano buli kimu kijja kuba kiwedde ekiki. Naye nkugamba nti bw'obanga kituufu omuwala ono yali mu Filipino, nabo baavu nga ffe, batono nnyo abalina ssente. So nti Daily UG byasuubira si byebyo, ndowooza bye yasanga. Omuwala ono yagambye nti Daily UG yatuuka n'okubanga ng'amwagalira abawala ku maaso ng'alaba. Kintu ekyamukosa nnyo 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 era tekyamuleka kye kimu. However, yadde nalabyeko abamu nga bagamba nti wandibaawo akabadi. Timujjukire Daily UG yali akola kontenti we nga mulungi, nga yeegombesa, era abantu abasinga obungi nga tebamanyi nti Daily UG n'okwogera ayogera. Nti naye yavaayo n'alangira n'agamba nti njagala kubanga sikyali tiktoker, kati njagala concentratinga ku music. Bwe bagamba nti oba oli awo anoonya ngeri mbu y'okupromotinga music. Era ng'abamu baagaanye okukkiriza nti nti mwana muwala ono atulugunyizibwa. Munange mbu bagamba mbufe Abafrika tuli bazibu. Mbu Abafrika tuli bazibu. Mbu Omwafrika ye muntu alwala, omuntu n'atakikkiriza ngu bundi alwadde, mpaka mbu ng'alemeddwa okulya emmere ennungi ennyo, a good meal, mbaawo omuntu agamba olaba gundi ne gundi yamulemye okulya, kitegeeza ddala mulwadde. Naye ffe kati omuwala avuddeyo akaaba, naye era tugaanye obbikkiriza. Tugamba mbu kirabika bali mu kutambuza show, bali mu kupromotinga luyimba lwakuba Daily UG yava ku TikTok, ti TikTok eyali emutunda. Indeed yo yamutunda, tukkirize tugaane. TikTok yatunda Daily UG. Kontenti we gwe yakolanga yali mulungi. Kontenti wa Daily UG gwe yakolanga amazima gali nti yali mulungi. So abantu bagamba nti lwakuba nti yaleka TikTok ayingidde music industry, of which mbu tebikyamutambulira bulungi. Mbu kwe kuvaayo ne baba nga baluka akabadi, mbu omukyala aveeyo, mbu abe nga kwegamba akomplaininga, mbu tuddemu attention tugibawe, abantu abamu we balowooza, mbu teri kiriyo, mbu abantu bano bali bumu era bali mu ssanyu. Naye sisuubira, tomanya oba oli awo kituufu. Mbu kati Daily UG mbu anoonya comeback, nti we munaamwogerako ne mumwogerako n'atrendinga, bujja kuba kimukolera akomewo buto. Era nalabyeko abantu abamu nga bamugamba nti wandiconcentratinze ku TikTok nga bw'oyimba. Kubanga TikTok ono abantu kwe baakumanyira, ti ku TikTok n'olina following, nti era kontenti wo yali mulungi nnyo. Ti ne bw'oba nga oyagala kupromotinga luyimba, promotinga ne kontenti wo asobola okuba nga ali promotinga. Naye nga kituufu promotion y'oluyimba, omuwala w'abendi aleese evidence abagamba badde akubwa, atulugunyizibwa, atokyalingibwa. Naye ffe tulemeddeko Baafrika mbu nedda, mbu ako kabadi. Nze naawe kugamba kimu nti mukwano gwange, bw'obanga tuna subscribinga ku channel yaffe that is NCK TV,
ke kaseera obe ng'osubscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga, saako n'okuba ng'oleka komenti yo. Ebisigadde butereevu tukomawo nabyo temuvaawo.